Okutandikira mu ssaza Kyaddondo Obwakabaka bwa Buganda buwadde emmotoka kapyata eri ekitongole eky'ebyobulimi n'obulunzi mu Bwakabaka ekya Bukadeefu okwongera okukyanguyiriza mu nkola y'emirimu ate n'okusembereza abantu ba Kabaka obuweereza mu masaza gonna 18. Emmotoka eweereddwa ekitongole ekya Bukadeefu ya Toyota Hilux Viga era nga ebakwasiddwa omumyuka asooka owa Katikkiro era nga yavunaanyizibwa ku nkola y'emirimu mu Bwakabaka obuyiiya wamu ne tekinologiya ow'ekitiibwa Alihaaji Twaha Kawaase Kigongo wano mu bimuli bya Bulange Mmengo. Owekitiibwa Twaha Kawaase Kigongo agambye nti Obwakabaka tebugenda kussa mukono mu kusitula amakubo gonna agasobola okukulaakulanya Obuganda omuli ebyobulimi n'obulunzi kyokka n'asaba aba Bukadeefu bakozese emmotoka ebaweereddwa okutuusa obuweereza eri abantu ba Kabaka. Kitongole kino ekya Bukadeefu tukirinamu essuubi okuba nti nsonga ekwata ku kunyweza Namulondo n'okugitaasa tewali ngeri gy'oyinza kuginyweza nga totuuka ku bantu. N'olwekyo Bukadeefu mwebamu betuyitamu okulaba nga Namulondo enywera. Bwebeera federo enkola eya federo gye twettanira tulina kugiraga abantu. Federo kitegeeza kino. Federo kitegeeza okuba nti Bukadeefu okoze ekyo ky'olina okukola n'otuusa emmwanyi n'otuusa ebyobulimi n'otuusa ebyobuvubi n'otuusa ebikwatagana kutumbula embeera z'abantu aba bulijjo ku bantu. Ne bakimanya nti Buganda bweti bwekikola unamukikola obulungi olwo tujja kuba tutambula mu federo. N'olwekyo temusobola kukola bintu ebyo nga temulina ntambula ebatuusa ku bantu. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka eyawabula timufune ekidduka ekipya. Ekidduka kino tukisuubira kuweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Samuel Muwanga omukungu mu kitongole ekya Bukadeefu oluvannyuma lw'okukwasibwa emmotoka eno agambye nti bakutalaaga ensonda zonna eza Buganda nga batuusa enteekateeka z'Obwakabaka ez'ebyobulimi n'obulunzi ku bantu. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Obwakabaka bwa Buganda tukolera omulimu guno nga bw'obadde olaba nti entambula yaffe eri ebadde etandise okufunamu enkenyera naye Obwakabaka ne butugondomulako entambula eno. Obufunze emirimu gyaffe ekisinga obungi gyaffe oba gya mu bantu batugenza okulimisa n'okulunda era Mukama wange njagala okweyama nti ng'egye tufunye ekyuma kino tugenda kuddukanya emirimu gyaffe gisinge nawo we tubadde tugisuubira. Nga tukyali mu ssaza Kyaddondo Obwakabaka bwa Buganda busabye abantu ba Kabaka okugenda mu maaso n'okujjumbira enteekateeka ey'okugaba omusaayi okutaasa abantu abagwetaaga n'okusingira ddala abakyala abafiira mu ssanya. Okusaba kuno kukoleddwa Dr. Fiona Kalinda nnyini ntebe w'akakiiko ak'ebyobulamu mu masaza ga Buganda era nga yatwala ebyobulamu mu ssaza Kyaddondo bw'abadde ayogerako eri abantu abagabye omusaayi mu ggombolola ya Ssaabaddukira e Nakyeyanja Namugongo. Dr. Fiona Kalinda asabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwongera amaanyi mu kugaba omusaayi kubanga beena abaagala balamu bulungi. Okugaba omusaayi kikulu nnyo nga mwenna we mumanyi nti wadde bakalimagezi abazungu n'abatali bazungu bakoze ebintu bingi naye tebannasobola kukola musaayi. Omusaayi tetusobola gukola mu laboratory, tetusobola kugukola mu factory. Factory y'omusaayi gy'emibiri gyaffe gyennyini. Ate nga tumanyi nti omusaayi gwe gutambuza buli kimu mu mibiri gyaffe era ng'abalala bwe bagamba nti omusaayi gwe bulamu. Naye nga tumanyi nti mu Uganda waliwo ebbula ly'omusaayi eyali alwazizzaako kimanyi abantu ne batuuka n'okugugula obuguzi. Kulira okukunga abantu abagaba omusaayi wamu n'okubabangula mu kitongole ekya Uganda Red Cross, Saala Muteegombwa abangudde abantu ku mitendera gye bayitamu okugaba omusaayi n'asaba abantu baleme kukoowa kugaba musaayi. Omusaayi tugutwala nga ekintu ekituli awala naye ekyenjawulo nti tutambula nagwo tubeera nagwo naye ate mu mbeera ezimu twesanga nga bannaffe omusaayi gwe balina tegubamala kusobola kubeera balamu oba okukola emirimu gyabwe. N'olw'ensonga eyo be bantu be twagala okudduukirira nga tutuuka ku buli muntu mu nkola eno ey'amasaza g'Obwakabaka waali.
Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atandikawo enteekateeka eno ey'abantu okugaba omusaayi ng'ayita mu kitongole ekya Kabaka Foundation nga kiyambibwako laadiyo ye Kyabba Saffamma gy'owuliriza kati, BBS Telefina, Uganda Red Cross Society, Uganda Blood Transfusion Services, era ng'olwaleero abagaba omusaayi bali mu ggombolola okuli Ssaabaddukira Mutubeetaano Kawempe, Mumyuka Nakawa, era nga bagenda kukomekkerezaayo lwaggulu olwaleero enkya ate bagenda awalala. Mu ssaza Kyaggwe abakulembeze mu disitulikiti ey'Ebuyikwe bavumiridde enkola eya National Forestry Authority gye yatandikawo ey'okuwa abantu olusa nti bazzeewo ebibira ate nga basooka kusaanyawo bibira ebiriwo ne basimba kalittunsi ow'obwannannyini. Bano nga bakulembeddwamu amyuka omubaka wa gavumenti atuula Ebuyikwe Sanon Dala bategeezezza nti kyewuunyisa nnyo ekitongole eky'ebyebibira okukkiriza abantu okusaanyawo ebibira eby'obutonde ebigasiza awamu abantu obuyinza ne babukwasa omuntu omu yasimbewo emiti gy'aba ayagadde. Ono ategeezezza nti ebibira binnansangwa bibadde byeyambisibwa abantu ababa babyetoolodde nga basennyamu enku n'okufunamu eddagala, era n'alabula nti enkola ey'ekitongole eky'ebyebibira eno eviirako abantu abali mu bitundu omwaga bw'ebibira bino okunyigirizibwa ennyo. Buyikwe ze zimu ku disitulikiti ezirimu akawewu k'otuulamu naawe n'owulira nga kyekyo, naye ekikaleeta gyekyo ekibira. Kakati saawa zino abantu bamazeewo ebibira. Gavumenti ne NFA bagamba twagala kulisawalinga kibira. Emiti egirimu gye giri nakyo, emiti egyo kuliko eddagala eganda kyekisooka. Emiti gye bali okusimba kati basimba eucalyptus ne basimba ne pine. Emirimu gy'emiti egyo emikulu ekisooka gimanyi okusika ki amazzi, streams n'ebirala temujja kubeera nabyo, munfuna bulungi. Kakati pine wa muntu oyo yafunye license mu NFA tojja kugendayo nti otyaba ki nti abantu sobemba mutunuulira bannammwe ba community member bannammwe nga bamalawo emiti nga mutudde. Yeseruyange Christopher nga yavunaanyizibwa ku butonde ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti ey'Ebuyikwe ategeezezza nti enkola eno eringa egendereddwamu okusobozesa abo abaweebwa layisinsi okweddiza ettaka ly'ebibira mu lukujjukujju. Omubaka akiikirira Buyikwe South mu Paalamenti, Dr. Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja Ssaalongo ategeezezza nti yamala dde okutwalayo ensonga eyo mu Paalamenti era ng'essaawa yonna yakutandika okukubaganyizibwako ebirowoozo. Nina motion parliament egenda kununula bibira byaffe. Webale kubeera concerned ate muli musajja weyiga. Abamanye ekikwayi bamanye ekibira kye Namaziina square kilometer square mile bagisala ne basimba pine. Basimba pine tesobola kutya abantu, tesobola kusaalimba. And many other forests have been cut down by very many people well connected. We're going to fight it. Era twagala otuyambe tujja kubeera nga tulina synergies. Mu masaza Butambala ne Gomba abatuuze abasukka mu 10 mu byalo bya disitulikiti ey'e Butambala ne Gomba bali mu kusoberwa olw'enkuba ebaddemu kibuyaga n'omuzira okugoyaagoya ebitundu byabwe. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikira ku bino. Ebintu ebibalirirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi byonooneddwa kibuyaga w'amaanyi wamu n'omuzira. Abatuuze bagambye nti babadde baludde okubiraba. Ebyalo bisinze okukosebwa mu disitulikiti y'e Butambala bya Mugombala y'Eŋŋando, naddala Bugobango, Lwezo, Kitagobwa n'ebirala. Okusinziira ku bakulembeze mu kitundu ekyo okuli Sebulime Hamuzo w'abavubuka e Bugobango ne ssentebe w'Egombala y'Eŋŋando Gumisiza Livingstone, ennyumba ezikunukiza 20 zitikkuseeko obusolya, ebirime kumpi tebasigazizza. Era ssentebe Gumisiriza asabye ababaka Paalamenti abava mu Butambala nti badduukire abatuuze. Twafunye obuzibu bw'enkuba eyatonye eggulo n'esuula ennyumba nnyingi ezigenda mu 20, ebitooke byonna byagudde, emiti gyonna giri wansi, muwogo, kasooli byonna kumpi byasaanyikiddwawo. Era nkubi ya gavumenti omulanga ababaka baffe okukubira omulanga mu gavumenti abantu baffe basobole okufuna obuyambi. Ate mu disitulikiti y'e Gomba kibuyaga n'omuzira bigoyagoyezza ebyalo mu ggombolola y'Empenja naddala ekyalo Kyetume, Luwangala, Jumbi ng'era ssentebe wa LC y'Ekyetume Kabanda Eric Godfrey agambye nti basigazizza kirime. So ng'ate ne mu town council y'e Kanoni mu muluka gw'ewanjeyo
ebyalo okuli Nakaye, Wanjeyo, Mayangayanga n'ebirala bikoseddwa bya nsusso ng'ennyumba ezisukka mu 10 tezisigazizza busolya okusinziira kwa myuka mmeeya wa Town Council y'e Kanoni ate era nga ye mukiise w'omuluka gw'e Wanjeyo Kyaterekera Vincent nga bano bonna basaba buyambi. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Ebyongo bitadde ku mabbali mu ssaza Buddu omubaka wa Paalamenti owa Bukoto Central Engineer Richard Sebamala awandiikidde yafeesi eya Ssaabaminisita nga agisaba efunire abatuuze b'omu ggombolola y'Ekyesiiga mu disitulikiti ey'e Masaka obuyambi obw'amangu nga bano baakoseddwa kibuyaga eyabadde mu nkuba olunaku lw'eggulo. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebigwate biraze Esther Davinia Anyakuni ategeezezza CBS nti tebalina nteekateeka ya kuyamba abantu balala abakoseddwa ebibamba mu nnaku zino mu bwangu okutuusa nga bamaliriza okutuukiriza obuyambi eri abo abaasooka okuteekayo okusaba kwabwe mu minisitule y'ebigwate biraze. Omubaka Engineer Richard Sebamala ategeezezza Kyabasa nti ng'abakulembeze b'ekitundu ky'Ekyesiiga ekyakoseddwa kibuyaga eyasudde ennyumba n'ebintu ebirala baagala yafeesi eya Ssaabaminisita ekwatagane n'akakiiko ka disitulikiti ey'e Masaka akavunaanyizibwa ku bigwate biraze n'ebibamba balabe nga bafunira abatuuze b'Ekyesiiga obuyambi obw'amangu. Engineer Richard Sebamala agambye nti bawandiikidde n'ebitongole by'obwannakyewa ebirala biyambeko ku nteekateeka y'okuyamba abantu abakoseddwa kibuyaga mu ggombolola y'Ekyesiiga. Tuwandiisa n'amabaluwa mu lwakayo projekiti USAID, UNICEF, tuwandiisa amabaluwa mu bitongole eby'enjawulo ebisobola otukwatirako, Red Cross ebisobola otukwatirako mu bwangu. Tusuubira nti bajja kuba batuseemu olunaku lwa leero we luggweerako. Abantu abali affected bangi, ennyumba zisukka mu 5, so tugenda kwekumaakuma babe nti tubakwatirako mu bwangu obeere bagumu tetusobola balekerera. Nga tukyali mu ssaza Buddu, Meeya ow'ekibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu Tamale Charles ne Town Clerk ow'ekibuga ekyo Nalulyo Anne Mildred batabukidde abamu ku batuuze mu kibuga ekyo nti abatandise okukuma omuliro mu balala abalina ebibanja ku luguudo olugenda okukubwa koolaasi nga babategeeza nti gavumenti yawadde Town Council ensimbi ez'okubaliyirira mbw abakulembeze ne bazisirikira. Gavumenti yawa Town Council yeruka yensimbi obukadde 8 okukuba koolaasi oluguudo oluva ku Umoja ne luyita ku kanisa y'Abakristaayo ne ku ssomero lya Vision Park ne lugwa ku Binyonyi nga luwezaako kilomita 1. Bwe babadde batongoza okukuba koolaasi oluguudo luno ku mukolo ogubadde ku JJ Center, Meeya Charles Tamale ne Town Clerk Anne Mildred Nalulyo bategeezezza nti waliwo abantu abatandise okupeerereza abatuuze basimbire enteekateeka enekkulimbu basooke kubaliyirira ne bategeeza nti tewali nsimbi zaaleeteddwa nga za kusasula abatuuze abalina ebibanja ku luguudo luno. Town Clerk Anne Mildred Nalulyo agambye nti bano bagezaako okuwuddisa abatuuze era bakizudde nti baagala kulemesa nkulaakulana eno ereeteddwa mu Lukaya. Tebaziwerako compensation kubanga tufunye amawulire waliwo abadde batandise okukumamu omuliro bagamba obaala ekintu bakirabako twagala kito kiddemu twafuna obuzibu ku luguudo lwa Kaguta Road kanso netuwa sente empitirivu nnyo tetwagala okwewala ku mulundi guno so ntegeeza abatuuze fenna abaliwo tewali compensation tewali muntu gwe tugenda kuliyira ku luguudo luno era abasali b'omudembe bategeeza nebaza central government olw'okutuwa sente zino kubanga singa tebaddeyo tezaalikoze eki tezaalize era ntulekusa kuno okubaza ne sente zaweebwayo okukola olujjuma abayitalendoza mulaba nti naye akyuse nnyo ekitundu kyaffe kyeruka kikyuse nnyo. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nnyombi Mukiibika Amaadi asabye abantu obutatabiikiriza byabufuzi mu nkola y'emirimu e Kalungu era alabudde aba Town Council obuteetantala kuwuwuttanya nsimbi zino obukadde 8. Kale ewali miliyoni 8 zisimanyi byakulimba 650 oba 7 lulabika kubanga bw'olya waliwo emmere esigala ku ngalo naye terina kuba nnyingi nnyo okusinga egeze mu kamwa. Abantu b'Olukaya muleme kulya n'emmere ate esigale ku ngalo nga nnyingi okusinga gye mutadde mu kamwa. Bwe munaalya ne mukomba engalo ne mumala ne musirumako temujja kudda kufuna kimuliisa kubanga bano ab'ebitongole ebikuguba Town Clerk bakwatagana naffe ab'ebyobufuzi bamanyi okukola bw'akawutabiriti olwo naye nga wansi tokalabako ku ground. Sekkuba eryo bweritaaterere nze erinnya lyange nze Ennyumba nja kujja ewa Meeya ng'ekkubo teritambudde mu mbeera ematiza nja kukaluba.
Kansala akiikirira ekibuga Lukaya ku lukiiko lwa disitulikiti e Kalungu Nannyanzi Irene Mwebe alaajanidde gavumenti esummuse ekibuga kino kifuulibwe munisipaali. Ate kimanyi nnyo nti singa abantu bakkiriza ekirowoozo kye twali tulina nga tuzimba ekyokufuuka municipality twandibadde ate tuli bulungi nnyo naye bannaffe abamu tebakikola ki tebakyagala. Parliament neeyisa municipalities nnyingi zaalinga 23 olaba ne Kassemuto kaafuuka ate nga kaali kakafuuka town council naye tuwa ne tukola ki ne tusigalira. So singa tunafuuka municipality ebintu bingi bijja kwanguwa. Lukaya gwe muguukiriro gwaki gwa Masaka Greater Masaka Lukaya yekola ki eggulawo. So bwe tuba tumyansa ekyo kikola ki bamanya ne gye balaga kiki kirungi naye bwe tuba tetumyansa wano mu Lukaya eri yonna waba tewaliwo ki mugaso nakitembeeta paka mu cabinet era cabinet gyekyasirikira. Musaza Buweekula munisipaali ey'Emubende eyisizza ebiragiro ku bisolo ebitaayayiza mu kibuga ekyo. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebisingawo. Mubende municipality eyisizza ebiragiro ebikakkali eriko ensolo ezitaayayiza mu kibuga kino zeegambye nti za bulabe nnyo olw'obubenje obweyongedde bwe zireeta ku bantu. Meeyo wa Mubende municipality Salongo Innocent Sekiziva ategeezezza nti buli nsolo yonna eneekwatibwa ng'etaayayiza mu kibuga kino egenda twalibwa ku kkooti etundibwa ku nnyondo era n'endala ennyama bagiwa abasibe. Annyonnyodde nti bwe batuukidde ku kino ng'ensolo zisusse okutaayayiza mu kibuga kino eky'Emubende ekivuddeko obubenje okweyongera era ng'abantu bangi bakutusa amagulu n'abalala ne baweebwa ebitanda oluvannyuma lw'okufuna obubenje obuva ku nsolo zino. Ensolo zasinze okunokolayo mulimu ente ezeebaka mu nguudo ez'enjawulo eza Mubende municipality, embuzi era n'alabula bannyinizo okukomya okuzitanga okutaayayiza mu kibuga kino nti kubanga etteeka terikikkiriza. Annyonnyodde nti oyo yenna alina ensolo nga tasobola gikuumira mu kifo kimu mu Mubende municipality agiggyemu oba seekyayolekedde okukuba mu mbuga z'amateeka abitebye. Nyongera okubiriza abantu bonna aba Mubende municipality owulira ng'ente ebisolo tusobola birundira mu tawuni bijjeemu nkiddamu bw'oba owulira nga tusobola kulundira bisolo mu tawuni bijjeemu kubanga ente ziresa accidents nyingi n'embuzi ate bwe tuzikwata mwe mwennyini musooka kujja wange abamu temulinaba tetujja na mpisa nnungi ate ng'okitegeredde ddala nti oli mukyamu. Bw'osalawo okulundira mu tawuni lundira mu kitundu kyo. Ente tuzikwata ate ne tufuna obulabe n'empalana gye muli nga nnyingi ate nga mukimanyidde ddala nti muzireka ne zitaayaya ne zikosa abantu ne bafa. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM Mubende. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze